kubategeeza tugenda ku leege esembayo yeyokulonda division. Masaka ena divisions 2, Nyendo Mukungwe n'Ekimanya Kabonera. Divisions zino ze zikola Masaka City. Kakati tusaba abantu bannamasaka okujja mu bungi okulonda. Ate tubasaba okulonda olw'ensonga abakulembeze NUP be yatuwadde be bakulembeze abayise mu kakungunta nga tusaba abantu mubasemu obwesige bagende batuweereze. Twagala okukowoola bannayuganda mwenna ng'oggyeko Masaka yokka ng'ekibuga. Mwenna bannange nti okulonda kwenkya tukujjumbire abantu mugende mulonde kuba bano be bantu abagenda okubaweereza. Bwe mutaabalonde ate bwe munaalonda ttiimu ezitagenda kubakolera bulungi era mujja kwejjusa. So twagala okubakubiriza ffe ng'e Masaka tusuubiranga abantu beeteefuteefu okwenyigira mu kulonda kuno kubanga bamanyi omugaso gwa division. Obukulembeze bwonna obutalina mirandira tebusobola kuwangaala. Ffe mwatulonze ng'ababaka bammwe naye bwe mutajje kulonda ate bakulembeze bammwe ababeera wansi mu bitundu byammwe ba councillors ne ba division mayors mujja kubanga aboozezza ne mwanika muki mu ttaka. Muveeyo mu bungi ate mujje mulwanirire obuwagizi bwammwe. Bwe twadde tulonda ba mayors numbers zeesaze abajja okulonda ababaka si be baabaddewo. Bannange tubasaba mubeereyo mu bungi ate tusaba n'aba electoral commission ku mulundi guno mugezeeko nnyo okulaba nti materials nammwe mwennyini officers abalina okubeera abamaninga polling stations zino mutuukeyo mu budde. Waliwo twatuuka nga ssaawa 4 okulonda tekunnatandika. Ewamu bucket ziri 2 mu kifo kya bucket 3, ewalala tewali baafu. So tubasaba materials ezo zibeereyo mu budde. Tulina we twalondera Kasali playground ng'abalonzi bali mu 150 total voters. Ngero omuntu yali awangudde waawo nga yali asinze obululu obunzi nga alina 107 yaliwo NRM. Okutuuka ku ttale center kyatumalako enviiri ku mutwe nga mufo kye 117 nga bufuuse 207. Inconsistencies zabaddewo era ne muluka gw'ekiteredde muluka gw'ebisanje nga bululu businga abalonzi ate oba ekiteredde kyasusse nako. Waliwo yagenze n'atiikinga obululu nga y'omu ku barefari najja nabwo n'abusula ate mu box enkyamu. Akalu yabadde atiiki wabadde pre-ticket bwabadde bwa direct women councillor ow'ekibuga. Okumaliriza mu kupapa bwe yabadde presiding officer obululu yabujja mu apron ezo ze bambala. Mu kupapa yabusudde mu box y'abameeya. Obululu 15 nga buli wamu bonna bweddiringanye nga bwa candidate omu. Ti mu kulonda okuwedde okwa meeya ne bakansala meeya wa city ne bakansala twafunamu abantu abatutaataganya ne tutandika okugobagana n'abantu abajja n'emmotoka ze tutategeera muno mu kitundu kyaffe abaali bagenda nga balumbagana polling stations ez'enjawulo okwagala okuwamba bokisi bw'obululu n'okuteekamu obululu. Twagala okusaba bannamasaka mwenna bannamasaka city mwenna nti mwongeremu bwongezi maanyi ku nkuuma gye mwakuumamu akalulu kaffe ku kulonda okwo kwa meeya kubanga kwalabika nga waliwo olukwe olugenderere olwalemesebwa olw'amaanyi g'abantu okukuuma obululu bwabwe ne polling stations zaabwe okusinziira ku maanyi agali gateereddwawo abalabbayi bano. Twazudde declaration forms ezawandiikibwako nga tezikwatagana n'ezaba agency baffe nga bakola ebintu bingi. Tugenda kuwaabira ebyo bye twasanze nga birumira. Tetujja kusirika busirisi kubanga ne bwoba owangudde oteeka okuba nga owangulira mu mazima nabwenkanya. Kyala njagala mbakakase n'abalonzi bange mwenna gye muli nti sinnafunako muntu yenna ansaavinga era ngamba nti nakuwaabidde oba gyali kubanga ndowooza akalulu twakalonda it's a week back
nesinafuna muntu yenna agamba nti nakuwaabidde ate nekyenkakasa nti ne bwonaawaaba nze nga Nalubowa mmanyi bulungi nnyo nti nawangula akalulu kano mu butuufu bwako. Nawangula akalulu okusinziira ku declaration eyakolebwa mu electoral officials. Nsinza candidate eyanzirira obululu obusukka 15,000 kubanga twagala obbategeeza tuyina DR forms zaffe almost 100% era nga ne serial numbers zezo eziri ku mu boxes eza electoral boxes. So bwabanga aina obukakafu nti bamubba fe tuli balo abiding citizens tujja genda mu kooti alaga obukakafu bwe naye obululu 15,000 obeeramu naawe akeetegeerera noga nti bakubbako batya obululu 15,000 bano abantu abatali mu buyinza. Bannamasaka babeere banywevu wano mu Masaka ffe ng'aba National Unity Platform ate n'ensi yonna bakimanyi tewaliwo opposition yabba kalulu. Okubbibwa kw'obululu kuli ku sayidi eri era wonna we baasanze ate nze ndowooza mu Uganda yonna wano we wali omuntu eyabadde mu kalulu nga wa kibiina ekiri mu buyinza complaininga mukijjukire nti teyeesimbawo yekka. Mu Nnyendo Mukungwe mwalimu omubaka wa NRM Rachel Nakitende. Mukimanya kabonera wali asiimwe. Mu kalulu kano ke tumaze akaaba meya mubaddemu candidate Dembe Frederick. Lwaki akake kokka ke babba? Bo bennyini bakoze kinene dwa nti bo balemu okweteekateeka era y'ensonga lwaki bali mu ezo positions. Inconsistent. Nga mututeerayo amawulire ensi etegeere nti naffe gyetuli wadde abamu baatuzikiza baatusaako Electoral Commission kimanyi ebimanyi so tugisaba abantu abo tukimanyi bayinza obutaba babaako n'oludda naye baba bakola omulimu gwabwe bagukole with impartiality. Ate etteeka ligamba tebandisusiza mita 2 nawe bali naye waliwo boosanga nga bali mita 2 kati bo mita 2 declaration of result forms nnya kakati abantu musanvu okubisaamu declaration nnya ze copies 28 naye ogenda olumu twageza okugera mu box y'abameeya obululu 15 nga buli wamu bonna bweddiringanye nga bwa candidate omu kati mu kupa commission okugezaako okulaba ng'embeera y'akalulu tekyankalanya community yaffe mu kuwangaalira barefola inconsistencies zabaddewo era ne muluka gw'ekiteredde muluka gw'ebisanje nga bululu businga abalonzi ate oba ekiteredde kyasusse nako waliwo eyagenze n'atiikinga Kasali Playground ng'abalonzi bali mu 15,000 total voters. Era omuntu yali awangudde waawo nga yali asayiningiddwa ku polling station kuko 17 yatuuse mu Tale Center ng'ebiko 27 era ng'abalonzi abalonze mu balonzi b'olina oba obayina okuba campaigningamu kibadde ekizibu. Kirala bayuza obululu obusukka kamu ku candidate omu nga babugabira abantu ekintu ekikyamu babaako n'oludda naye baba bakola omulimu gwabwe bagukole with impartiality okufuba okulanga akalulu tekataba n'ab'ebyalo bwetyo bwe tuyimiridde nga NUP. Ekintu sirina gwe nvuganya naye ndi bwomu mu luka gw'ekibuga